omuzungu n'agenda maaso n'okukijjanya omuddugavu talina wanywa tuzzi mu ggwanga erya South Africa. Naye bannabyabufuzi bavaayo ab'enjawulo okuli ne munnabyabufuzi yatikirira ennyo mu ggwanga erya South Africa Nelson Mandela n'atandikawo ekibiina kya ANC ne banne. Bw'akitandikawo oluvannyuma lwa apartheid baafuna obukulembeze mu ggwanga eryo erya South Africa era okuva ddala ku mulundi ogwo wabadde waddangamu kubaawo omukulembeze yenna afuga ggwanga lya South Africa katava mu kibiina kya ANC. Ne kusawala wetwogerera okuva ddala ku Mandela kakati tulina musajja mukulu Ramaphosa yagenda maaso n'okukulembera eggwanga eryo erya South Africa. Naye babadde mu kulonda okw'ebitundu oba okuyita local governments. Ekimu kusinga okwewuunyisa nti okuviira ddala eggwanga erya South Africa eryo be lyatwala obuyinza okuva ddala ku bali bannaffe aba apartheid libadde terikukolangako bubi nga bwe lyakoze ku mulundi guno. Kigambibwa nti ebifo ebisinga obungi mu ggwanga eryo tebasobodde na kufunayo wadde 50%. Wadde baakoze oba oliawo ne bawangula naye nga bawangulira ku bugubi. Ekitegeeza nti ekibiina kya ANC mu ggwanga erya South Africa kitandikira ddala okugwamu supu. Luli kyawangulanga ne kitandikira mu 9 ne kikkirira mu 6 ne kikkirira kati mu 5 kuba kulwana bulwanyi ne ku bifo ebya bulijjo. Kibadde kyangu nnyo nga kuba beesimbyewo mu municipals ez'enjawulo weesiŋŋana nga abasinga obungi baba bali ku mulamwa era nga bw'oba nga olina kaadi ya ANC ng'omanya oyiseewo. Babadde bakosa nnyo erinnya erya Mandela era nga bw'aba beesimbyewo atekawo ekifaananyi kye n'atekawo n'ekifaananyi kya Mandela ku sayidi. Eyo posita ng'enyuma nnyo naye Mandela okuva lwe yafa mwana wattu batandise okufuna okusoomozebwa okw'enjawulo ab'ekibiina ekyo kya ANC tebakyayinza namutwala kulaale. Mujjukira bannaffe bano nga bali bakampeininga okubwa pulezidenti batwalanga Nelson Mandela kulaale. Awo nno ng'abantu nakuba enduulu oyo ne bamulonda olw'okuba ali kumpi ne Mandela. Ate bwe yafudde babadde bakosa nnyo ebifaananyi bye nabiteeka ebbali naye kakati ebintu byakyuse ne bwokosa ekifaananyi kya Nelson Mandela abantu batandise okukyuka mu ggwanga eryo lya ANC. Ekyo kyakuyiga eri ebibiina eby'enjawulo. Muyinza okwesiba ku muntu omu ng'oyo gwe mulina bw'ataba ye temubaako nsonga ddala gye mukola naye akaseera katuuka ate ebintu ne bitabuka. Kati bitandise okutabuka mu ggwanga erya South Africa nga ANC obuwagizi bugikendeddeko so singa bwe yali ebiseera biri. Kakati abasajja bajja ebibiina ebirala eby'enjawulo n'ebipya kati bikukumba bukukumbi byo nesigala nga ekyakwebera oba oliawo nga kiva lwakuba nti omukulembeze waabwe yagenda naye ateera mu ngeri endala ne bana abaliwo ettutumu ery'omukulu oli Nelson Mandela libalimye okukwata okutambuza oba oliawo n'okulinnyako. South Africa tesuubirwa nti oba eriddamu okufuna omukulembeze alinga Nelson Mandela abantu gwe bakkiririzaamu abantu gwe bawulira nga bw'alagira abakola bukozi ekyo nga bw'ayagadde. Njagala okutegeeza mu ggwanga erya South Africa eryo waliwo ensonga endala nnyingi ezibadde zigenda maaso eziruma abantu. Omu ku bakulu yagenze maaso neerangirira ng'ali ku TV n'agamba nti ekimu ku kyatulemesezza kampani ya Eskom yabadde evunaanyizibwa ennyo ku masannyalaze mu ggwanga erya South Africa. Naye wabaddeyo ino load shedding yamaze n'emyezi egiwera 3 nga bagamba singa amasannyalaze tegaagenze emyezi 3 gino twandibadde tutufuna buzibu. Naye amasannyalaze gagenze ne gagenda kati nga abantu bagamba ffe ANC ffe tulina obuzibu ku nsonga eyo ey'amasannyalaze. Kakati munnange obuzibu buvudde awo batandise kwekwasa bintu birala kasaba bana obuzibu nga bagamba nti ebintu bitabuse. Naye embeera bwetyo bwe yabadde mu ggwanga erya South Africa. Njagala nkuweggulire ate osobola embeera nga bwetambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tulina ebizibu bingi ebitambula mu ggwanga lyattu